Musibye mutya mugamba mutya mwenaje muri abana Uganda kasubirete muri bulungi. Amanya ne Doroze Kiteboli Katende wano ku YouTube channel, Facebook, TikTok. Basaba mena bamikwano subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga, ukakasenti buli muntu yena jali asobola okumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Eggwanga Uganda obudde buno ebintu bingi nnyo ebiri mu kutambula. Olunaku lwaleero campaign za Kawempe North zitandise mu bujjuvu. Olunaku lwaleero Kawempe North zitandise mu bujjuvu. Kasooka tulabeko campaign butya basimbudde, butya badde bateesa, butya bagenda okukwasaganya, bali mu page kyababegaseko, bakansala kyababegaseko, baani bonna ababegaseko kulaba nti no Kawempe North esobola okujjuzibwawo omubaka waayo eyafa, omubaka Segirinya Muhammad ngagenda kusikibwa kanso Nalukoola. Tusooka tulabeko baani bali mu kwesunga batya bagenda kutambula batya batuuse batya okulaba nti no bagenda ku nsonga. Abantu ba Kawempe North obudde buno olunaku lwayo tusimbudde wano eWambogo tulumba mu muluka gw'empererwe embeera yeeno Honorable tumulina tumutuusi fe tumulina wano embeera bweti bweri tulumba mpererwe tusimbula atannaba kutuuka tusimbula tuva wano ku muzikiti eWambogo paka mu muluka gw'empererwe mweseti nga atannatuuka tusimbudde atannatuuka tusimbudde bannaayi abantu b'empererwe tujja Honorable Nalukoola bannange twagala mutuwera akalunga kangi nnyo embeera bwetyo bweri tujja tusimbula wenjogere obudde buno bannaayi banna Kawempe North ffe twatuuse dda wano empererwe era tuba tusimbudde Bananansana municipali Right Honorable Speaker Muzakasozi ate nga ye meya addako wamu ne mwami Ssempeebwa be bakulembeddemu meya w'e Kasangati enteekateeka z'akalulu ka mwami Nalukoola Erias Luyimbaazi wa Kawempe North twatuuse dda wano mu muluka gw'empererwe embeera bweti bwekyambula bwetandise embeera bwetyo bweri abantu tutandise okwekuŋŋaanya embeera mugira bwetu okwekuŋŋaanya kugendera ddala mu maaso ffe tugenda kuba tutandika abatannaba twegattako mwe muluddewo ne Honorable Namugga naye tuli naye wano twatuuse dda yakoddewo mu kalulu kano okulabanga tukatandika njukunju oba tuddowa Sebu Commissioner nsanyusa okulaba kandowooze tunaabeera naawe paka ku ssaawa esembayo nsaba olabule ttiimu yo mukama wange baleme okulowooza okwetaba mu kubba akalulu n'atuulaawo ng'ate yalina obuvunaanyizibwa kulaba nga tuteekerateekera akalulu ng'abuuza ttiimu ye tukoze tutya okubba akalulu kano nga tukabbira gundi ng'ate kuwawo ebyokulonda abantu abo bobo balina mu ttiimu yo bagambe beetereeze ffe ekituwa amaanyi g'abantu ab'ebyokwerinda bataata baani abakiikiridde jaati abalwanyisa obutujju teralizimu be bannumbaganye singa weebali wano ne batubuulirako ekirala taata komishona w'ebyokulonda ani ali in charge ku security tukolagane na poliisi tukolagane na UPDF tukolagane n'abakuuma pulezidenti wa kuno tukolagane n'abajjaati abalwanyisa obutujju ani omutuufu kyewuunyisa RPC yatuyita mu ofiisi ye ku lunaku olwokubiri n'atugamba nti buli anaamala okubeera nominated ajja kgenda asisinkana abawagizi be mu mirembe n'agamba temukola procession n'atuwa n'omuwendo gw'abantu basooka kuwamba biwandiiko byange na agenti wange nga bakikola be bakuuma ddembe nga bajja mu drone bakutte emmundu ffe tetulina mmundu gavumenti yeerina emmundu lwaki bateekateeka ng'ate bye bateekateeka babyagala bitwala ku maanyi ekifo kyaffe kye tutegese ne bajja ne bakitwala aba drones ne bawamba omuntu wange n'ebiwandiiko byange nga be bakwata mmundu ekifo ne bakiwamba abalala be bazze okukolerawo bo tebakibawambyeko ne bamala ne bankuba emiggo nga bannanga okutambula mu luguudo ani yabagamba mwaba ebyokulonda omuntu aneesimbawo alina kumala kuba na mmotoka
atatambulira mu mmotoka takirizibwa kwesimbawo. Emmotoka yange nagenda okuva wano okwewandiisa ng'ab'ebyokwerinda amagye ne poliisi bagizibikidde teyina bwevaayo. Kyokka ng'ate be bamu ab'ebyokwerinda baŋŋamba va wano okwewandiisa kuwedde genda. Nalina kukola ki? Kutambula kugenda. Abo ab'ebyokwerinda abatulumbagana abali mu biddugavu abajaati teboogera baziba emimwa batukuba miggo tebatunyegangako yadde ekigambo. Omanyi agasajja okubalumba agasajja gakawula ne gabakuba emiggo nga tewali kyegongera. Mwabakwata mundu abakuuma ddembe bwe mutyo bwe mulina okukola. Kambabuulira olwaleero tugamba abduction source arrest. Mumanyi lwaki? Temugoberera mitendera. Omuntu gw'ozza okukwata oteekwa okwogera naye n'omubuulirako lwaki omukwata n'omubuulira nti sigala ng'osirise kuba by'onaayogera bisobola okukozesebwa ng'obujulizi mu kkooti. Naye toyinza kujja n'ompuula agaggo n'onkuba waya n'onkuba ebigala by'emmundu n'onsuula wansi. Be baani abajaati mu by'okulonda byaffe? Tukkirize nti luno tutugenze mu lutalo lwa mifumbi wabula kwogera bigambo. Mukulu Museveni teekateeka bulungi abantu bo bajje boogere boogezi bigambo naffe twogere ebigambo olabo batetukuwangule mu mirembe. Naye bw'onodda mu kutukuba ng'oleeta abakwata mmundu si yeeno enteekateeka gye watusuubiza mu 86 si ye fundamental change. Eno si demokrasi. Basebo ne bannyaba abali eyo abakwata mmundu mbagamba mulekerawo okututulugunya. Ab'ebyokulonda mubeere makkati tukole obwenkanya demokrasi abeere mu Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwe munaagaana okubeera abenkanya tujja kwekolera ku nsonga zaffe. Eno ensi yaffe basebo ne bannyabo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyo nga tuvuddeyo baganda bange ebintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga Uganda. Twabagambye tugenda kwewala ekigambo kye bayita diversion. Tugenda kwewala ekigambo kye bayita diversion. Abantu bangi nnyo balemeddwa okumanya diversion kiki. Kifo ky'okufokasinga kiki tulina okubeerako, kiki tulina okwogera, kiki tulina okutambulirako. Tulina okutambulira ku bintu bingi nnyo ebisobola okuba muno. Ffe ng'abantu abawagira enkyukakyuka, ffe ng'abantu bannoopo tulina okubaako naffe kye twekulyetingira ng'ekyaffe kye tulina okutambulirako n'okutambulizaako eddembe lyaffe n'okutambulizaako omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Butya bwe tugenda okutambula na butya bwe tugenda okugusa ensonga eno. Tutambule mpola mpola ffenna paka nga tugusizza ensonga eno. Ensonga eno ng'omukulembeze bwe yagamba tugenda gikwata mpola mpola, tugenda kubba gavumenti eno ku ttaka. Obudde buno kye tulimu tukutte ensonga eno mpola mpola. Abamu ne balowooza tusoonoose, abamu ne bagamba tuluddewo, abamu ne bagamba nti nno ki, naye nga ensonga tugiba serious nga bwe mukitegeera. Kansooke mbalaga omwana omwo ali eyo Buwarabu ali mu kiyumba naye atugende tumutambuliza message ye tugenda kugitambuza bulungi nayo esobola okuba nti etuuka ku buli muntu yenna Omunnayuganda ali eyeesuuliddeyo gwa Naggamba eyeeremeddwa okumanya ki kyalina okutambuza naki kyalina okukola. Omwana ono naye katumulabe. Nga bwe nabasaba ku lulo okuntuukiza obubaka bwange wajja Neona Reiso, nsaba buli omu yenna analaba message yange eno agintuusiza eri Balamu Muhoozi ne Jeno Damulira. Nga tonaba kujja mu inbox yange kunkangakanga mwana gwe sirika abajja kuta ayino nti basobola okunzita ekyo nkimanyi si kya bulijjo era si kipya kubanga kiri nnomo mu Uganda nti bw'oba oyogera ofa. Ng'omuntu yenna tonajja ku video yange kuntiisatiisa na kunkangakanga asimanya bagenda kuta. Before you do that, because I know it can happen to me, anything can happen to me ku byenjogera. Ng'ekintu kyonna tekinnaba kugamba nti nno John tiise nsaba message yange eno entuukire ku basajja abo babiri. Before you kuntiisatiisa kukola ki, just share my message entuukire ku basajja abasajja basatu. Jeno Muhoozi Kene Rugaba CDF waffe, Balamu Balugahale ne Jeno Damulira. Balamu Balugahale otaddemu amaanyi mangi nnyo. By the way, I'm going to do this message in two languages, in Lunyankola and in Luganda. Balamu Balugahale otire mamaani mingi oli kwenda kushomesa abanya-Uganda patriotism and how to love their country, which is good idea. Konkana nyenda kubuza Balamu Balugahale, is kidnapping, killing, stealing taxpayers' money, is those actions shows patriotism? I'm just asking myself. Balamu Balugahale ndiyo nimbuze ebibuzo. Kwamba, kwita, kutera, kukoma, kwiba sente z'omuwo omushoro, ebyo bintu nibyereka kukundi hanga. Balamu Balugahale
obubbi bw'ensimbi y'omuyiwu w'omusolo okuwamba abantu okubatokyalinga okubatulugunya okubabuzaawo okubasiba kiraga okwagala eggwanga ebyo ebikolwa byakwagala ggwanga. Balamba Lugahale and Muhoozi Kainerugaba and General Damulira nga bwe mwagala okusomesa patriotism, which is good. First do the patriotic things in Uganda. Just behave like patriotisms. Just behave like patriots. Muchitegeera Balamba Lugahale nga temunnabagamba nti mufuba nnyo okusomesa bannayuganda okwagala eggwanga lyabwe, musooke mukole ebintu ebyo byennyini mmwe ebibalaga nti mwagala eggwanga lyabwe, musooke mukerere bannayuganda ebintu ebyo byennyini ebirina bbaaga z'eggwanga lyabwe. Naye ebintu bye mukola Balamba Lugahale ne guruupu yo bikyayisiza bannayuganda eggwanga lyabwe. Balamba Lugahale okuwamba bannayuganda n'okubatulugunya n'okubasiba mu makomera n'okubookya n'okubasiyaga n'okukola buli kimu n'okubabba ensimbi zaabwe ez'omuyiwu w'omusolo n'okubamma buli kimu kye balina okufuna nga bannayuganda. Ebyo ebikolwa mmwe bye mukola bannayuganda bya bwagazi bwa nsi yammwe. Balamba Lugahale and Muhoozi Kainerugaba and General Damulira nitwenda mutaanise NRM government and the country. Balamba Lugahale twagala mwawule NRM government n'eggwanga Uganda kubanga mmwe mulaga nti omuntu yenna atawagira NRM government kitegeeza tayagala ggwanga Uganda. Ekyo mwakisoma wa? NRM government si eggwanga Uganda. Omuntu yenna atawagira NRM government kitegeeza oyo omuntu tayagala ggwanga lye. Ani yabagamba Balamba Lugahale ani yakusomesa okwagala maamawo? Balamba Lugahale wagenda mu ssomero ki okusomesa okwagala maama wa kuzaala? Naffe tugendeyo batusomesa okwagala nnyaffe Uganda. Maama yenna bw'abeera atulugunya omwana gw'azadde ng'amukuba amumme emmere omwana amukyawe era batajja kuddamu mmwagala. Ate taba talina mukuba nti olina kunjagala lwampaka lwakuba nze maamawo. Kaakati Balamba Lugahale ne Muhoozi Kainerugaba ne General Damulira. General Damulira nkulabye otuddamu naye eno gy'ojja ng'oddamu abaana abali ku mutimbagano oyinza obutamalaako kubanga oli mu kuyingirira mazina ga nkima ng'ate toyagala mikira kukoonako. General Damulira nga bw'ozze mu lutalo lw'ebigambo tetwagala obeeko gw'osiba yadde gw'otulugunya yadde gw'otwala ku sseemwayo okumusalira omusango n'okumuvundiza mu kkomera. Twagala twetwalaganye ku mutimbagano kuno. Balamba Lugahale otaddemu amaanyi era olaga nti abavubuka tebaagala ggwanga lyabwe, naye mmwe ebikolwa bye mubakola biraga nti nno mwagala eggwanga lyammwe. Temusobola kugaba kye mutalina. Balamba Lugahale and Muhoozi Kainerugaba, Muhoozi n'okyenga olunyankole tokaabaasa kugabe kyotiine. You cannot give what you don't have. You cannot spread patriotism yet you are not a patriotism. Tokabasa kubota kundi hanga lyawe kandi okasomesa abantu kundi hanga lyabo. Ekyo wara kirebere nkahi. And we want you to differentiate between the NRM government and Uganda. Mwashetegereza akubimu muntu wena yatakunda NRM government kimanyi kimanisa kutakunda Uganda. That is your mentality. Nikwo mukukiteekateeka mukakisoma nkaheekyo kihandiikirwe nkayo omu constitution yihanga Uganda. Balamba Lugahale and your boss Muhoozi Kainerugaba and your General Damulira. You are forcing Ugandans to be patriotic, but are you people patriotic? Why are you killing Ugandans on the street, beating them, torturing them, kidnapping them, abducting them, stealing their money, and you want them to clap for you and dance for you and love? Uganda yesulideyo gwanagamba yeremeddwa okumanya kikyalina okutambuza na kikyalina okukola. Omwana ono naye katulabe. Eyo nga tuvuddeyo tugenda kulaba ebintu bingi nnyo olunaku olwa ngenda kubatambuliza ngenda kubawa kasavu kanyama buli wamu wonna wonne wagenda okuba nga weetaagisa okutuuka tugenda kutuukawo tugenda kutambula ffenna tugenda kulambula ffenna tugenda kumanya tutambudde tutya nange nno ngenda kubawa ekyange butya bwe ndowooza obudde buno ng'omunnayuganda yenna eyeenyigidde ayagala enkyukakyuka baganda bange mbasaba twewale diversion mbasaba twewale ekigambo kye bayita diversion
information nyingi nnyo batujja ku mulamwa gwe tulina okufokasingako ng'abannayuganda tulina okufokasinga ku bintu bino wammanga batujja juzi ku bisiyaga bwe twali tubuuza accountability y'ebisiyaga munnange ne bajja ne batubuzaabuza ne batulekera Besigye akoze bwati Besigye akoze bwati tetujja kuva ku mulamwa twagala okumanya accountability ya biliyoni ne biliyoni za dola ezibadde ziweebwa mu Uganda ekoze eki accountability ya biliyoni ne biliyoni za dola ezibadde ziweebwa mu Uganda ngate mu Uganda twasayininga etteeka nti ffe tetuli bali ba bisiyaga ffe tuwasa ate era tufumbirwa ssente ezo zibadde ziragawa twagala ansa sente ezo zibadde ziragawa sente zibadde zibaweebwa ez'abali b'ebisiyaga zibadde ziragawa zibadde zikola ki twagala Kazimba Mugalu aveeyo atinetine ajja atubuulire sente z'ab'ebiri b'ebisiyaga zibadde zibaweebwa zitya zibadde zisaasaanyizibwa zitya nyongera okubajjukiza amanya n'eddoboozi ndi Olivia Katende subscribe my YouTube channel likinga sharinga commentinga bwe gitambuze buli muntu yenna yenna asobola okumanya biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nga tetunnava ku mulamwa ssente z'abali b'ebisiyaga zibadde zitambula zitya zibadde zisaasaanyizibwa zitya Muhoozi n'obwonaatwitinga okumala buli lunaku buli ddakiika buli katikitiki nga gwe weefudde omutwitinzi tetujja kufa ku butwitinzi bwo twagala kumanya bw'obadde osiyaga gw'obadde obajjanjaba twagala kumanya sente z'abali b'ebisiyaga ezibadde zibaweebwa okuva mu America Trump obudde buno zeyasibye abantu abali b'ebisiyaga nabo beebuuza baagala accountability sente zibadde ziragawa Yugundi ebaweebwa Kazimba Mugalu twagala okutunnyonnyola munnange tetukivangako munnange tetukyerabiranga twagala kumanya sente z'abali b'ebisiyaga ezibadde ziweebwa biliyoni 5 eza dola si eza Uganda eza dola buli mwaka buli mbalirira ya Uganda ezo sente zibadde zizifulumizibwako sente ezo zibadde ziragawa zibadde zikola ki zisaasaanyizibwa zitya Janet vaayo tunnyonnyole sente zino zibadde zisaasaanyizibwa zitya Museveni vaayo tunnyonnyole sente zino zibadde zisaasaanyizibwa zitya okulaba nti nno zibadde zibaweebwa ne zifuluma ne zijja ne zibaweebwa zibadde zitambula zitya Bujingo vaayo tunnyonnyole sente zibadde zisaasaanyizibwa zitya tugenda kubabwanja mmwe luli mwatumisanga ebintu ebyo nga tetusobola kubyogerako kati tugenda kubibabanja twagala accountability twagala kutunnyonnyola twagala kumanya tetwagala kintu kyonna twagala accountability yesente baganda bange ebintu bingi nnyo bagambye betulina ofokasinga ku obudde buno mugundi waffe gwe bayita Machete ali mu kkomera ali bubi Machete tubanje Machete embeera mwali yeetaaga okusabira embeera mwannyinaffe mwali Machete yeetaaga okuteekako musaala yeetaaga okufukamira ne tukowoola Omukama n'ayamba mwannyinaffe gy'ali kinajjukirwa Besigye bwe yavaayo ne yeekalakaasa n'agamba nti ayagala ave mu kkooti ey'amagye ajje mu kkooti y'abantu ate nga Besigye Kano